nzize kipayopayo ate okulaba nga lwaki tutunulira ku nsonga eza musajja mukulu Matayo Omulanzi. Lwaki nkugambye nti nzize kipayopayo olw'ensonga ennene eriwo mukwano gwange mu kiseera kino abasinga gye batannaba kubanga bamanya, abasinga oba oliawo nga naawe mwoli gye batannaba kubanga bwe batyo nno bategeera. Mwami Matayo Omulanzi ndi wano okwangala okuba nti nkutegeeza ebintu bye wobutuukidde olwaleero. Bw'obanga osobola okuba nga ofumintiriza wala, bw'obanga Mukama Katonda yakuwa eriiso eryokusatu, osobola okutandika okuba nga bw'otyo weeraliikirira. Ngambye nti osobola okuba nga otandika okweraliikirira asenga obadde n'eriiso eryokusatu. Eriiso eryokusatu abamu nkimanyi muyinza okuba nga temulitegeera, naye Mukama Katonda njagala nkutegeeze nti akubikkulirako ku liiso eriraba abalala bye batalaba. Gw'obadde okimanyi nti amajinni gatambulira mu ffe, gali mu bulamu nga go geeraba naffe ne gatulaba. Ffe ne tubeera mu bulamu nga tweraba, go tetugalaba okujjako nga Mukama Katonda yakikubikkulidde. Ate era bw'akikubikkulira nagwo ne gakweyoleka. Mwana wange oyinza obutasula, oyinza obutasula. Kati waliwo eriiso eryokusatu eryo nti eriraba abalala bye batalaba, lyeryo likuyamba okubanga lwakiri osobola okubaako kyofuna n'omanya ate nga abalala tebagenda kukifuna. Lwaki? Teziba notisi nti bakulagiridde nti genda ogula akatabo fulani, bw'onoobanga okasomye ojja kuba ng'osangamu information ebisidde n'endala. Now kyekiriwo obudde buno ebyamatayo atugambye nti biranze, naye tebiranze nnyo ku lwa mwami Matayo, nti oba oli mwami Matayo agenda kubanga afuna obuzibu ebisidde, biranze naye nga birabika bigenda kubanga birandira abatukulembera naffe be bakulembera. Atugambye abo abatukulembera oba abavunaanyizibwa kuba nti leero balina Matayo, naffe ffennyini be bayita bannalumanya wamu ne ssaalumanya. Kati abaakwata Matayo era abamulina be bali mu luse lw'abantu be tuyita bannalumanya. Kati ate ffe abataaliyo nga bamukwata nga tetumanya kye bamwetaaza, ne tubeera mu luse lw'abassaalumanya. Awo kansubire nti no muntegedde bulungi. However, njagadde mala okubaako ne correcting katonotono, kano njagadde nka correcting kagenda nnyo okusingira ddala eri bannamawulire bannange nammwe abalala ba bloggers saako n'abalala. Ebyaddala kyannaku nnyo okulaba nti omuntu osobola okuba nga weesigama ku mawulire g'otalina n'okubawo omugambo ne gutandika okuba nga gweraliikiriza abantu baffe bangi. Gw'ate olaba ne bwe kuba kubika atogenda kutuukira muntu nti maama munnange omanyi omwana wo gundi emmotoka emutomedde afudde. Omuntu ne bwe kuba kumubikira osooka n'oteekateeka endowooza ze n'omutebenkeza agenda okuba nga afuna amawulire nti waliwo ekiguddewo naye nga kimunyigiriza, obeera omaze okubanga kwegamba omutima gwo guteeseteese okwaniriza breaking news, naye abantu okubawo bukubi kiba tekiteeka kitiibwa mwoyo gw'obeera oyagadde information esobole okubanga bwetye mutuukako. Waliwo mikwano gyaffe awo abali naddala katugeze YouTube, waliwo abali ku TikTok, mutambuza amawulire agatali matuufu ku mwami Matayo Omulanzi. Kati abantu baffe bambi olw'okuba nti tebalina yardstick gye basobola kubanga bakozesa kutegeera nti ono mujjako amawulire, ono si mutuufu wa kuggyibwa ku mawulire. Bambi babitwala nga balowooza bituufu. Njagala obbeebaza abo abasobodde okubanga lwakiri batunoonya okufuna first hand information, emitima ne gibakka. Oli abagambye bw'ati ebya Matayo Omulanzi eyalanga nga mwami Museveni bw'agenda okufa ebibi ebibi bagenda kumutta. Ekigambo ekyo ndoza gwe mutwe gwe bakiwadde nti bagenda kumutta, naye kyannaku nti ayogera ebigambo ebyo simanyi wa gy'abijja. Ekinnuma mu kimu nti ne mwami Matayo tamumanyi, talabanga ku mwami Matayo maaso ku maaso, tamusisinkananga nako. Naye bano be bantu abajja kati nga mu information eno gyende mubawo obudde buno, najjaye n'apiikingamu kyapingamu, then n'agenda n'agaziya n'exaggeratinga. Buli lw'otuuka okubanga osavuwaza amawulire ku bintu by'otoyinaako mutwe n'amagulu, gw'onoonya views era ozifuna, naye olina abantu b'okusa. Okusa abooluganda abako n'ab'emikwano abamwami Matayo, abantu
omuntu oli nasinzira Germany nakubuza Kalule bino byenda babituufu nakusindikira linki wajabijja era omala mutegeeza nti omuntu oyo ebisedde so njagadde okubanga mbasaba mikwano gyange mwabuuza mu information gye tuwa abantu si kibi naye ate okujongeramu ekitali kituufu nga ne mwami Matayo wali tomanyiiwo n'abaamukwata tobamanyi tomusisinkananganako naye n'otuuka okubanga okubawo omugambo gw'ojje mu mutwe kubanga onoonya views ekyo kikyamu now obubaka bwenzize nabwo bwakwesabira nze wamu naawe nkiddamu nti obubaka bwenze nabwo bwakwesabira nze naawe naddala abawangalira mu nsi yattu Uganda naddala abawangalira mu kibuga Kampala mikwano gyaffe abayina mwami Matayo Mulanzi ffe tubalekera nti buvunaanyizibwa bwammwe era tulowooza nti mukole kye mulina okukola bwe mukimaliriza mwami Matayo mumute naye amawulire gennina agayinza okuba nti gajja gye muli agatali malungi wandibeerawo embeera eyinza okubeerawo naddala mu Kampala wano embeera eyo erabise okunyigiriza Nalumanya ne Saalumanya oyo eyeyinga mu kubanga akwata Matayo ate n'amulemera akiyinza omutwaliramu ne Kalule n'omulala Basaalumanya biyinza okubanga nabo bibatwaliramu bino nno byendi mu kubagamba obudde buno byansi ya myoyo era saagala mulowooze nti nno waliwo agenda okutondawo embeera nedda kubanga ne mwami Matayo Mulanzi nayo najjali yamala dde okubanga bw'ati atusindikira obubaka era n'asaba abawagizi be bonna n'abagamba mbeegayiridde temugezaako okubaako kyonna kye muyinza okubanga mutondawo ngambye mwami Matayo Mulanzi yatuuka okubanga akubiriza mikwano gyaffe bangi agamba ng'aba Board of Africa abali wabweru abali mu Uganda mu bufunze nti abawagizi ba Matayo yabasaba temutondawo mbeera temwetaaga kubanga mwekalakasa temwetaaga kutondawo kikyonna ente byonna bijja kuggwa mbeere nga nvaayo so okwo kwe kwagala kwa mwami Matayo era naffe tulina okubanga tukuteekamu ekitiibwa naye kiri kye tugamba ekirabika ng'essaawa yonna kigenda kutwala Nalumanya wamu ne Saalumanya ekyo mukwano gwange kijjira mu nsi ya byamyoyo bannange kankiddemu njagala muntegeere bulungi nti kyonna kye kiri gwe alina Matayo Mulanzi era nga mukadde kano okyamulemedde nandibadde mbasaba kati nze nga Kalule ayagala ensi yange Uganda ayagala ekibuga kyange Kampala kubanga Kampala nange mwennima era neŋŋenda nennyuja nenfuna ekigulira magala eddeba so nolwekyo twagala Kampala waffe nga tafunye buzibu bwonna obuzibu bwe twogerako bufaanana butya kubanga mikwano gyange aba security ekiyinza okubanga kibajjira kati kwe kutandika okugamba nti ne Kalule tumunoonya atubulire bapanga ki muba mwerimba omugamba nti munoonye Kalule ababuulire bapanga kaki nkiddamu tewali kye bapanga naye ekiri likire okubeerawo naffe tekiri mu busobozi bwaffe kiri beyond kwegamba okutegeera kw'omuntu era kiri beyond amaanyi g'obuntu kino si kyaffe bassebo ne bannyabo era ne mu mbeera mu kiyinza okubanga kijjira nammwe mujja kubanga mukiraba for example senga Mukama Katonda atondawo enkuba n'etonya n'amazzi ne ganjala mu Kampala n'abantu ne bafa n'emmotoka ne zigenda n'amayumba ne gatuuka okubanga amazzi gagamira tujja kunenya tusobola okunenya aba KCCA temwapulaningira bulungi kibuga mwami Elias Lukwago ajja kubanga ye anenya omusajja gwe bayita Hamu Kigundo gwe wagira wano nozimba wotalina kuzimba ABCD so ebibambe bifaananako ng'ebyo osobola okubaako gw'obinenyeza naye waliwo ebibamba nga tolina gw'ogenda kunenya for example senga musisajja n'asuula amayumba oyinza okunenya mwami Museveni gotukubisiza musisi senga embuyaga ejje y'amaanyi neesitula obusolya bw'amayumba g'abantu osobola okunenya omuloodi w'ekibuga waliwo gw'ogenda okunenya nti oba executive director ekyo kiba kibamba ekizze nga kiri beyond obusobozi bwaffe ng'abantu oli ne bw'aba afaanana atya gw'ate olaba omuliro gusalako Los Angeles ne gutta Abamerika ng'onenya Biden ntino yagulese ogenda kunenya musajja watu gwe bayita Trump biba bibamba bye tutayinaako magezi now njagala mutegeere ekiri laikire okubanga kijja kirabika kibamba kyotojja kunenyeza Museveni kyotogenda kunenyeza bazadde ba mwami Matayo toyina gw'ogenda kukinenyeza naye nze ntumiddwa okuleeta obubaka obugamba
nti essaawa yonna wandibeerawo ekibeerawo naye bwe kinaabanga kibadde mukimanye kizze lwa mwami Matayo gwe mwakwata ate ne mumulemera n'olwekyo tekigenda kujja nti no mwami Matayo yakitonzeewo naye waliwo forces ezigenda okubanga zikitondawo forces nabaki nange tombuuza nze nzigusa message amawulire bwe gatyo nno nga bwe gantumiddwa bwe ngaleeta gy'oli osobole okubanga bw'otyo mukwano gwange ogamanya nkimanyi bulungi nti bangi kati mwagala nnyo okubanga mumanya bino Kalule abijeruddawa kati nno tebenkirira wooli kaakana bino si bya luloddo si bya bulimba naye nkubuulira ebiriyo kubanga ntegeddeko nti waliwo n'ennaku ezesalira eziweereddwa bakita ultimatum waliwo ultimatum eweereddwa nti senga busukka ennaku bwezite ne musigala nga mwami Matayo mukyamulemedde ebigenda okubanga biddako bye bino era mubirinde nnaku mmeka ze bawadde awe njagalidde kati olindirire asobole okubanga mukwano gwange nkikuwa era baani abawadde ennaku ekyenjawulo ekibeerawo bwe tuwa ultimatum ojja kwesanga nti oli akubuulira asobola okubeera omusajja gwe bayita Donald Trump n'awa Iran ultimatum n'amugamba nti nkuwadde omwezi guno gwonna ogwokuna ojje tuteese ku bya nuclear bwe guggwako nga tozze ŋŋenda kukuba eyo ultimatum obeera ogibuulidde omuntu kati bano bawadde ultimatum baani si bantu bijja batabula naye kiddamu si bantu nti nange mbasanze mu katale nagamba kale tukubuulire gamba abasakirute abo zino ennaku senga ziggwako nga tebatadde Matayo kati nkiddamu nti bano tebategeezezza oyo alina Matayo naye message bagiyisizza mu Kalule nti gwe byogere bwogezi oba bawulira oba tebawulidde ekinaabaawo bwe kinaabeerawo ensi erijulira nti Kalule ballaga risal akunkugidde mu Lwarabu apontale nsaba sibuka bavunulire bagamba nti Kalule ballaga risal kubanga ye ekyamutumwa kyali ki kubategeeza mawulire gano ennaku ziweereddwa naye ndaba si nnyingi wallahi si nnyingi ne bw'ogatta engalo zino tezibeera 10 ndabanga ennaku ze bawadde teziwera wallahi so okutya kw'amaanyi nti kyonna ekinaabeerawo kigenda kutwala Nalumanya ne Saalumanya era okusingira ddala mu Kampala wano kati simanyi kinajja kitya kigenda kukwata direction efaanana etya awo simanyi n'olwekyo awo nkugambira mukwano gwange twetaaga okubanga lwakiri oba oliawo tusabiragana naye bizibu ebimugezaako okwagala okubanga mbyesigaliza engeri gye mbikubawo nange olumu ennemerera naye nga bwe ngasonda agabyogera akansooke mbeere nga nsiima nnyo mikwano gyange mwenna ababaddewo ne mwami Matayo omulanzi era mwenna ababaddewo n'ekitongole kya Matayo Foundation nti even ne mu butabeerawo bwe in his absence lwakiri mubaddewo ne musobola okubanga lwakiri mulwana okulaba nti emirimu gitambula kinawadda then abaguze kopa twagala okubanga tubeebaza kubanga akakasimbi koteekamu n'ogula kopa ekyamazima ke katambuza kati egimu ku mirimu gy'ekitongole ekya mwami Matayo omulanzi ajjukira twabagamba wadde atuwano mwami Matayo alina abaana naddala bano abeeru bemuyita bannamagoye baana basoma ebyalaani tailoring abaana basoma ebya cosmetology basoma saloon abaana basoma computer n'ebiringa ebyo abaana abo nakati njagala mbategeeze bakyasoma n'olwekyo nti balabirirwa balina okulya balina okutambuzibwa balina okusuzibwa egyo gyonna mirimu gya mwami Matayo omulanzi naye kino kye mutukolera bannange kye mbagamba kye kituyambako okutambuza ebyo waliwo omukwano gwange omu ali mu Board of Africa sijja kumwogera manya yatuyambawo kati okutulungamya mu byamateeka era essaawa yonna simanyi kigenda kuba Kampala naye waliwo ekitongole okugamba katugende mu mbuga tuwabire gavumenti naye mukwano gwaffe yatuyamba ku byamateeka njagala omwebaza Jozi yajjako wano ku kitongole okutulaga otutandikira sebo n'amaliriza nga abaana nga we yabasanga waabo gye bateekamu ku binusu mugende mu liranki sebo musajja wa Kabaka nkwagadde nnyo era saluti maze okubanga njikuwadde so tubagamba mujje mubeerenga lwakiri mugula amayinja ago golaba mwami Matayo amaze ebbanga ddene nga gabagamba awo gaviira ddala mu ggwanga lya Misiri weegali amayinja mukwano gwange mu bika ebyenjawulo
ekyenjawulo kikwetagisa kubanga ojja n'osimba n'ogamba ngenda na lino. Empeta nazo njagala mbategeeze weziri eziva Emisiri saako n'eza wano. Kambategeeze nti amasaawa ate nga gababedde tugalina amasaawa ag'abakyala n'amasaawa ag'abaami. Ago golaba mu kifaananyi awo ku lutimbe lwa Cows TV awo gonna g'abakyala, naye mbategeeza nti n'ag'abaami nago weegali. N'olwekyo mujje mbeere nga mugafuna. Amayinja gano agaaka eryo nga bw'oliraba eryava mu ggwanga lya Misiri, eryo nno lyababedde ddala era lya ssente buwanana. Nakyo nsobola okuba nga lwakiri nkibagamba musobola okujja ne mbeera nga mugagula. Tuyina mukwano gwange n'ebikomo bino ebyababedde obwo amaze ebbanga ddene nga bagamba obukomo obwo nga woobulaba bukomo naye nga babuteekamu kopa ne babuteekamu tantala ne babuteekamu ne siliva n'ebirungo ebirala. Ebyo ebirungo byonna awamu bye bikola eddagala erituyamba fe okuwona pressure, ne tuwona sukaali, ne tuwona okusanyalala, ne tuwona mikwano gyaffe mmwe abatawanyizibwa kamunguluze, mwe ababa n'omusaayi buli kadde ogwekwata. Ebikomo ebyo amaanyi ge bagasse agakopa ne bagattamu tantalam ne bateekamu silver n'ebiringa ebyo, combination yabyo yegenda otuyamba okuwona ku balugu abatatwagaliza abo abantu abefutwa, abantu abefubitizi. Oli najja ku mudaala gwo n'ateekawo kyataddewo gw'abadde atunda buli kadde ogenda okulaba ng'ebintu bikyuse. N'abafumbo bangi batuuse okwawukana, bamala myaka 3 baayawukana dda nga buli omu abuuza mune naye taata kato addala ki ekyatwawula nga buli omu tamanye, naye ng'omologo yakola kiyakola. Business zisiranya nezitambula. Waliwo nammwe nga muliko obubezi bisiraani, abantu abo gye bali ye nga aliko kisiraani era nga w'omukwana leero ku makya bugenda okuziba ng'obulamu bwo bukyuse ne business nga bagamba boda bagibbi kukwana mukazi n'abasajja gye bali abalina ekisiraani n'akukwana n'otuuka ekiseera ekyamazima nga gomo nnyini wejjusira oba nnabaaki. Kati funa ebikomo ebifaananako ng'ebyo, naye kiddamu nti ebyo byababedde mubifune mubigule musobole okusapootinga ekitongole ekya Mwami Matayo mukwano gwange omulanzi. Naawe ekyo tumaze okuba nga tukitegedde, nsaba tukkiriziganye amalaata okubanga mu kaseera kano lwakiri nkuzaayo ku nsonga za Mwami Matayo omulanzi ezifaanana okubanga nnene muko era ezifaanana okubanga mukwano gwange zitwetaagisa okubanga tusabiragana. Naawe kino kankikugambe nga nkutunuulidde nkiddamu naye oba nkyatule. Ekituufu kiri nti ennaku ntono nnyo eziweereddwa Mwami Matayo bw'aba tateereddwa waliwo ekijja si muntu nti agenda kujja ku maakabiriiti, si muntu nti agenda kutonda okwekalakaasa, naye amaanyi ago agatunuulira Matayo n'embeera gy'alimu. Bintu bino bibagambe ntya kubanga ate saagadde nange ate muntegeere bulala, njagala mbibagambe nga bwe biri, naye ate ninamu obweraliikirivu abamu okutandika okuntaputa obulala. Naye nga ekyensobola okubagamba ekiri mu busobozi bwange, naawe tusabire eggwanga lyaffe ne tusabire ekibuga Kampala. Tetusobola fe abalya mmere, nze naawe tetusobola lutalo lwa myoyo egitalabika. Kyensobola okugamba tetusobola lutalo olwo, tetusobola luzibuwala simanyi bwe mba mbireeta kubanga mbeeraliikirira muyinza okuntegeera obulala. Kaakati ddala mbireeta etya Kaalule? Kale naye message enkulu nkiddamu nti egenda eri bakama baffe abatutwala ne bakama baffe abali mu security abalina Mwami Matayo. Ebijja biyinza okuba nga binene bye siinaako magezi, naawe ayina Matayo by'otayinaako magezi, ne mukwano gwa Matayo by'atayinaako magezi. Okay bannange mbagambe ntya muli kyempulira kyenjagala mutegeere, naye nga message eri nti oluvannyuma lw'ebbanga eritambudde Mwami Matayo bamutwala lunaku lwali lwakusatu. Kitegeeza leero nga 2 ziweze wiikisi 2 n'olunaku lumu, ziweze wiikisi 2 kirizagaana. Emyoyo abagirimu mu nsi y'emyoyo abamu ku bakuuma Matayo n'abo abamutembeeta
balabye nti abalya mmere tewali kyonna kye bakoze era ne bagamba temubiinaako obusobozi kubanga abalina Mwai Matayo banene ate b'amaanyi kati bw'ojjayo omutwe temubisobola n'olwekyo katwerwanira olutalo ffe ng'ab'ensi y'emyoyo. Njagala mbyogere naye ate omutima guŋŋamba abantu bano bazibuzibu ebintu bajja kubanga babitegeera bulala amaanyi agamu gasituse okuva mikwano gyange mu pyramid kati kantandika okubyogera kalule banabitegeera batya nabagamba kankiddemu Mwami Matayo bwe twali saidi wali mukwano gwange mu ggwanga erya Misiri Mwai Matayo nabagamba nti waliwo engabo gye baamuwa erimu amaanyi ne mbagamba nti waliwo omuggo gwe baamuwa gulimu amaanyi. Mwami Matayo ne mbagamba yatta ekyama n'emyoyo gino egiri mu ggwanga lya Misiri emyoyo gyo egitambulira awamu ne piramidi zino yatuuka okubanga agwa mu love n'emyoyo egyo oluvannyuma lw'okutegeera nti waliyo okugamba omuntu gwe bayita Twino Mujunye Matayo gwe tusobola okukolagana naye kuba alina amaanyi agasobola okubaako ne bye gakyosa. Kakati agamu ku maanyi ge tufuna era ge twogerako obudde buno gaviira ddala mu ggwanga lya Misiri. Noonya engeri gye mbimalayo naye munsaasire ndi mu kulwana lutalo mbimalayo ntya naye gatuuka ne ganneesiba. Emyoyo gino nga giri mu nsi ya Misiri gikwataganye n'emyoyo egitembeeta Mwami Matayo. Emyoyo gino egimu giri mu nsi yattu eno eya Uganda naye mulimu emyoyo emikambwe ne mubaamu n'emyoyo ekyamazima nga gyo giri yadde naye kankutegeeze mulimu emyoyo emizibu ennyo egigambye ekibaka kibe kati wakati mu compromisinga emyoyo gy'oyinza okugamba nti egy'ekisa naye ate negiri sijattima kwegamba gino bankiyite egirimu okusaasira ennyo gibadde gigezaako okubanga ya rabbi munsaasire bannange munsaasire bimpitirirako neŋŋamba kati mbeere ntya ensi enfune bulungi kaŋŋambe nti mu lukiiko lwe baabaddemu emyoyo gino emisaasizi ennyo nga gigamba tubagumiikirize tubaleke tuleme kubanga tutwaliramu basaalumanya naye emyoyo emikambwe gigamba nti bwe tujja n'ekibonerezo kirina okubanga kibuna nti bano abaakoze effujjo ku Matayo omulanze basobole okubanga bategeera gwe baatwala si wa bulijjo n'olwekyo amaanyi. Ebigambo bino munsaasire mikwano gyange munsaasirire ddala munsaasire ebyaddala munsaasire. Waliwo mukwano gwaffe omu nejje buli obudde buno abadde agamba akalowa tubulidde ebikomo ssebo era tubyetaaze twagala okusapootinga ekitongole ekya Mwami Matayo omulanzi naye ate ssebo tewatuwadde ennamba ya simu nsaba tukkiriziganye essimu eyo lwakiri mbeere nga ngibasomera mu kadde kano eri 078 yeye namba osobola okuba nga ofuna ebikomo bya kopa. Woofiisi yaffe wali Kasubi mbagambe nti nze gule kubanga abasajja eri baggala ate eno kyonna kye kiri ojja tukubira ku ssimu eyo gwasobola otuwuliza n'ojja ku kitebe ne tukuwa enteekateeka oba naawe gwe tusobola okubanga tukolera delivery. Ennamba y'essimu yeeyo 078 33 ojja kubanga boti mukwano gwange ebisigadde byonna ojja kubanga lwakiri obitegeera so kikwetaagisa kubanga okuba ku ssimu eyo. Kakati bino byonna mbikugamba naye nga ndi wakati mu kusala magezi kujjayo nsonga eno ngireeta ntya. Ebintu bya Mwai Matayo Mukama Katonda atusaasire nze naawe. Emyoyo egimu agitunulira bannalumanya nga ggwe wamu nange ne girabira basaalumanya ggwe nange ne bagamba naye kaakati bano abataabibaddemu wabula balaba munsaasire puroguramu eno ndowooza ngikomye wano naye tusabire nnyo ekibuga Kampala tusabire ne bakama baffe abatutwala beekube mu kifuba Mwai Matayo bamute nga bwe nakibagamba nti Matayo talina jadda musajja muna Uganda waba mwetaagira wonna basobola okubanga bamufuna
kibamwebuuzaako kyonna asobola okuba nga akibaanukula so basobola okumuta oba bamuwa nate amateeka nti buli wiiki esooka mu mwezi era jjangu wano tubeeko bye tukwebuuzaako oba ne bwaba na kyonna kyayinza okuba nga yayogera ne kibayisa si bulungi basobola omulabula kubanga bya bulijjo n'abaana basobya n'omulabula n'omugamba naye bw'onookiddamu era ogenda okulaba ng'omwana ateredde so mbasaba ebintu bino tubijjemu amalala Mwai Matayo mubeere nga mumuyimbula kituyambe okubanga tuwona nze kyesimanyi ekijja naye nga kijja baneeka nkyogere nga mbatunulidde nkiddamu kituyambe okuwona kyesimanyi ekijja naye nga kijja nnaku ntono eziweereddwa Matayo ateebwe bwe bagaana okumuta waliwo ekijja mu Kampala kitwala Nalumanya ne Saalumanya sirina bwino nti kyakufa naye bwino asobola okubeerawo ng'obaolio kyakwonoona wali olabye ku mbeera oli n'agamba nti nze okulemererwa nnyonoona n'ajjaawo n'asambasamba lwakiri obubokisi bwe obulu n'abusambasamba wali okirabye aba talina gwasse naye aba ayonoonye kale byonna I'm trying to bear about the bush kwagala kugezaako kujjayo kyenjagala osobole okuba nga otegeera naye si byangu twongere okuba nga tusaba Mukama Katonda atubeere era omukono gwo ogw'ekisa agusitule gugende ku mitwe n'emitwe gy'abannaffe abo abalina Mwai Matayo bamuyimbule tubeere nga tuwona ekiyinza okujja baŋŋamba bakadde baffe abaaliwo mu biseera by'olutalo lwa Mwai Museveni nti waliwo bannaluweero bangi baafa naye nga tebandifudde naye baafa lwaki bagamba nti nze mmala kulabako tobanenya badduka nga buli kadde nga abasajja bajja ne badduka ne batalabawo kibaddewo baabalewo nti abasajja bajja era ne badduka kati baatuuka ekiseera bannaluweero ne babeera nga bakooye okudduka kyekyo ekigwa ne kuffe wano kati nga yalanga kino nga tetunnakiraba yalanga ne kiri nga tetunnakiraba alabika mulimba tewali kijja kubeera kyattisa abeeruweero nti kati mmala kulabako we baatuukira okulaba n'amaaso gaabwe nti ddala abasajja baabo ng'abasajja baleezemu muntu pisto nga babatta era bangi bannaluweero baafamu eyo embeera lwakwesigiriza nti nze mmala kulabako kijja era mu mberi y'emu n'akagero kali akandiwulira omuzannyo ogwo ogw'abasenkubuge siyasa baakanyanga gamba ndiwulira munnange bw'ova mu kasooli ndivaamu nga banoga ne batuuka okunoga munnange va mu kasooli ndivaamu nga basusa okitegedde munnange va mu kasooli okimanyi nti ndiwulira yajja ndiwulira yajja kakati saagadde mikwano gyaffe abawulira era abafuna meseji eno tubeere bandiwulira tetubeera bannaluweero bammala kulabako teweetaaga kusooka kulaba kinene ate ononkola ki ebyo ntera nnyo okubira ne mbafumbo omusajja akandagamba mukazi gwe nja kukola ekintu tomanyiira ate ononkola ki osobola kunkola ki agenda otegeera kibasobola omukola ng'omutwe guvuddeko kati kyonna kye kiri nze obaka mbutuusizza era kitegeeza nti nze nejjeeko obuzito bwa message gye mbadde ntuulidde for 2 days eyo message mbadde ngituulidde for 2 days oluvannyuma lw'okugituulira oli yatuuse n'okuŋŋamba walwala n'eddoboozi ne lifa tolowooza nti baali bakubonereza ko nze sooka okyogere ku kikyogamba what are you jogera message mikwano gyange ntuusizza message Mwai Matayo omulanzi nze naawe ekituufu tukyamuzalawa kubanga tetumumanye yensonga lwaki ne Yesu bamweregamu okubanga bamutta lwaki baayagala okumutta nga bamulabanga muntu munnaabwe naye nga yeeyogeza ebitabakolera kyaliwo era baamuyita omulimba n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne baamujonyesa baamuyita omulimba baamukuba baamugobaganya era ne batuuka n'omufulumya amatwale ge yali awangaaliramu Matayo ebigambo byayogera si bya bulijjo abituleetera obutabikkiriza naye teweetaaga kugezesa nti omale kulabako olyoke obeere nga bw'oti omanya nti waliwo amaanyi agatali ga bulijjo nze ogwange ngukoze akopa mutuyambe mugule emirimu gisobole okuba nga gitambula wali ku Matayo Foundation wabweru waggwanga mbategeeza nti kopa ono abatuukako bulungi twafuna omukisa nti kati abali ekkata abali e Dubai abali e Saudi agamawanga gonna ebikomo bino bibatuukako bulungi ate mu nnaku nga 2-3 abali mu Iraq mutusaasire
kikyali kizibuzibu muko n'abali mu Jordan mutusaasiremu katonotono kyali kizibuzibu muko naye gano amawanga agasigadde mu abali Amerika Bulaya yonna mwebyammwe byangu nnaku 5 ku wiiki abasobodde okubanga akutuukako n'olumu ne mu nnaku 3 senga Mungu atusaasire tubiteekayo ng'oledde bigenda kusimbula kyanguwa kakati nze Kalule kambalekere Matayo Mulanzi naye nga tusabiragane ennaku si nnyingi ziweereddwa senga ziggwako nga tebannata mwana ono ebigenda okuddako omusiraamu yagamba nti wassalaamu.